Mu mwaka gwa 1995 essomero li Masindi School of Handicapped erisangibwa ebikonzi mu ggombolola y'e Bujenje lyatandikibwawo okusobozesa abaana abaliko obulemu okufuna ebyenjigiriza ng'abaana abalala. Essomero lino lirina abayizi 185 okuva mu disitulikiti ez'enjawulo eziriraanyeewo nga ku bano abawala 95 so nga abalenzi bali 9. Wetwogerera ng'essomero lino liri mu mbeera mbi, ebizimbe bikadde nga n'ebimu bitonnya. Akulira essomero lino Zainabu akugizibwe atubulidde nti basanga okusoomoozebwa okutagambika. There are other challenges such as the fence, whereby learners sneak out of the school premises. They leave the school. We have to look for them. And that day, the day when a child gets lost, we don't learn. We have to look for the child. Another challenge is the school compound is too big, which needs at least some security lights. Newankubadde abakulembera disitulikiti eno bafubye okutegeeza bekikwatako naye n'okutuusa kati essomero lino teriweebwa ssente. The district is aware of the challenges at Masindi Center for the Handicapped. What we have agreed this financial year, every financial year, we shall be including Masindi Center for the Handicapped in the projects which are going to be supported by government. Kenneth Kiza Nyendoha omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti agamba gavumenti tennabakola kimala ku bisoomooza amasomero nga gano. We need to have a dedicated budget from government to mitigate some of these problems. We need fresh structures for special needs schools, even other primary schools that are government aided in Uganda. When you go around the country, you realize that a lot of primary schools are having dilapidated structures. Kati balina essuubi ng'ensimbi zino bwe zigenda okuteekebwa mu mbalirira y'ensimbi ey'omwaka ogujja okumalawo ekizibu kino. As we go back to resume parliament duties, we are going to push through the education committee and to push government to make sure we can be able to avail funds, to get some funds to come and do revamp of this school and put in place a good infrastructure for the learners here. Bino bituukiddwako ng'ab'essomero Liflobeto badduukiridde essomero lino n'ebintu ebyenjawulo. We chose this school because we were once here in 2017. We donated quite a number of items, but when we discovered they still needed more support, we have come back for the second time with the donations ranging from essential items like the wheelchairs, the clutches, the walkers, because we discovered there are quite a number of children with physical impairment that requires support in terms of movement. We have also donated the food items. We have donated the scholastic materials. Olw'abaana abasomera masomero nga gano olw'okubeerako obulemu n'ebyetaago byabwe biba bingi nga n'olwekyo galina okuteekebwako ennyo essira.